ekyokuyiga kyaffe ekikulu kirina omutwe ogugamba nti okuyita okw'okudda obujja mu bigambo bino ebikulu eby'okwetereeza mu bigambo by'obuwanika. Okuyita okw'okudda obujja n'okwetereeza mu by'obuwanika bwaffe. Ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo essula 6 olunyiriri olw'21 we wali ekyawandiikibwa kyaffe ekikulu kye tuzze tutambuliramu okubanga tunyweza ensonga y'obuwanika. Waggulu omulamu omukolo okugamba nti God first, Katonda yasooka. Katonda yasooka. Nabadde njoga ebyobuwanika ku Ssaabalabizi ku Uganda Union, Pastor Josiah Osaba yabatumidde nnyo mu Mukama waffe. Era yagamba nti wiiki yonna gamanye ebyokuyiga by'obuwanika ng'amiina. So twagala okwebaza Mukama Katonda n'olwensonga nga ntuusizza okulamusa kw'omusumba Osaba Josiah gye muli awamu ne Bishop Samuel Kajoba, ne leero mbadde njogerako naye emisana era n'abatumira nnyo nnyini mu buweereza buno bwe tulimu. Mu ssaawa eno njagala okubajjukizaamu katono nnyo ku kyokuyiga ekyo kye twabadde tutunuulira abataabaddeko. Twabadde tutunuulira akabi akali mu butadda bujja mu bigambo eby'obuwanika. Akabi k'obutadda bujja mu bigambo eby'obuwanika. Twatunuulidde abantu babiri, ze famire bbiri mu bufunze, famire emanyiddwa nga eya Yusufu yakazibwako ogw'oyinza okuyita Balunabba, ne famire eya Ananiya ne Safiira mukazi we. Bwe baakulembeza okulembeze w'ekkanisa eyasooka mu Yerusaalemu, ekkanisa eyo nejjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Wakati w'okusaba okw'abatume, ekkanisa yonna nejjula Omwoyo. Omwoyo yaleetera abantu okufuna obulamu obukyufu. Bwe twogera ku bulamu obukyufu nti Omwoyo bwe yabakkaako nti n'ekizimbe kye baalimu ne kifuna okuyuguumizibwa. N'abantu bonna ne bajjula entiisa ey'Omwoyo Omutukuvu. N'atanula okuleeta abantu bonna abalwadde wakati mu bo mu kibiina kino ekyali mu yeekaalu. Era mu Yerusaalemu emwo, mu kanisa ey'omu Yerusaalemu, omwali musinziza Balunabba nga mmemba omukukutivu, omwali musinzizibwa Ananiya ne Safiira nga bammemba abakukutivu, nti kanisa yonna nejjula Omwoyo Omutukuvu. Mukama n'akola ebikulu ebyaleetera abantu okuzzibwa obujja. Amakulu agategeezesebwa wano nti okuzzibwa obujja tekutandise ku mulembe gwaffe gwokka wano. Okuva edda nedda abantu bayaayaanira obulamu obw'okudda obujja mu kanisa ezaasooka, kanisa ezijja zoogerwako. Kristo Yesu yonna gye yayitanga yakulembezebwanga okuteetera ekkanisa okubanga edda obujja. Bwe yagenda mu Samaliya, bwe yagenda luddawa. Pawulo yagenda yonna gye yatambulira, wuuyo mu Efeso, wuuyo mu Kolinso, wuuyo mu Luumi, wuuyo luddawa, yagendanga akulembezebwa omulanga ogw'okulaba nga ekkanisa ezzibwa bujja. N'ensangi zino gwe mulamu omukulu gwe tugwana okusimbako ennyesira okulaba nga ekkanisa ya Katonda ng'esimbibwa ku lugendo oba ng'esimba ku mugendo ogw'okuzimba obulamu obw'okudda obujja. Ekkanisa eno ey'omu Yerusaalemu bwe yakulembezebwa okudda obujja, Balunabba ne yeeyama eri Katonda n'agamba nti kale olw'okuzzibwa obujja kuno nange neeyama okuweereza Katonda n'okusinza Katonda n'ebyange byonna. Era n'agenda n'entunda ettaka era n'aleeta byonna ebinaalivaamu n'abireeta ku bigere by'abatume ku lw'obuweereza obw'omu yeekaalu ya Katonda eri awatukuvu. Balunabba bwe yagenda n'akola bw'atyo, era bwe yatunda ne walabika bye yatunda byonna ng'omuwendo gw'ekyo kye yatunda mu ttaka eryo n'akireeta eri ku bigere eby'abatume. Ekyo kya muwendo nnyo mukwano gwange omwagalwa. Ekyo tulwana okukifumiitirizaako leero ne bulijjo. Wabula bwe yakola ekyo, Ananiya ne Safiira nabo ne bakola bwe batyo. Naye ne batatuukiriza, ne beeyama eri Katonda ne bagamba nti tunaagenda ne tuteeka ku bigere by'abatume ebyo byonna Mukama by'anaatuweera okujja mu nnimiro awamu n'ekibanja eky'ennimiro kyonna nga bwe tunaakitunda. Naye bwe baatunda ne beefisizaako ekitundu ku ekyo kye baatunda, era ne bakomyawo ekitundu eri ku bigere by'abatume mu ssinzizo mu yeekaalu ya Katonda. Naye nga baali bakoze obweyamo mu maaso ga Mukama, akabi k'obutadda bujja kakuleetera obutaba mwesigwa.
Ekivunaanibwa Ananiya ne Safira ekyabaleetera okutondoka okufa ekibavunaanibwa si kuba nti bawaddeyo naye ekibavunaanibwa bwe butaba bwesigwa mu maaso ga Mukama. Twalabye nga abantu bangi oyinza okweyama okuwaayo ettaka naye ate bwayita ekiseera kubanga olabye nga ebyenfuna bikuserebyeserebyeko ettaka n'olijjako eri obuweereza bwa Mukama n'ogamba nti bannange nabawa eka namba kakano nze nabawa era mbategeeza nti ekkanisa weeyita wembawadde paati esigadde muginzirize n'ogyeddiza n'otwala ekkanisa mu kkooti ne mutandika okuwoza n'abakkiriza n'ekkanisa eyawamu ng'ewoza naawe omuntu omu eyakera enkya n'owaayo ettaka eryo nga toliwaddeyo lwa bulungi. Tulabyeko abaana bangi abeddiza ebifo by'ekkanisa naye nga byaweebwayo bakadde baabwe ne bagaba n'ebikolimo bya Ananiya ne Safira kubanga basindiikiriza ekkanisa ya Katonda obuweereza bwa Mukama awazimbiddwa n'ekkanisa. Abalala bakulembezeddwa okujja ku ebyo bye baali bawadde eri ekkanisa watona ki mu kkanisa olw'okusinza Katonda. Abalala bawaayo ebintu ebikalu mu ssinzizo, bawaayo ebyuma, bawaayo entebe, bawaayo ebituuti, bawaayo ebintu ebyenjawulo ebyenkizo, bawaayo tiles okusimitinga mu kkanisa naye bamala okubiwaayo ne babibuutikira ne bafuuka bakatonda abatono mu kkanisa eyo kubanga ye yawaayo amadirisa n'enzigi, kubanga ye yawaayo talazo, kubanga ye yawaayo tiles, kubanga yawaayo ebyuma, kubanga ye yazimba ennyumba eyo ey'omubuulizi, kubanga ye yazimba ekkanisa okugisereka akasolya kati n'asigala nga yayagala asinzibwe. Ekyo kitegeezesa nti olwana Katonda okumuggyawo gw'osigale nga gw'olabika. Ebigambo by'okudda obujja bigamba nti buli kyenkolera eri Katonda, buli kyempereza eri Katonda kakiweerezeeyo kubanga nkitegedde nti God first era nkitegere nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Whatever cost, byonna byennyinza okulembezebwamu mu kubanga bisaasaanyiziddwa mu kuweereza kwange eri Katonda kambitwale nga mu muwendo nga Katonda yasoosowazibwa. Mukama atuwa omukisa okudda obujja, ekyo twakitunuulidde nnyo olunaku lw'eggulo era netukifumiitirizaako. Ekyokuyiga eky'olunaku olwaleero kya lunaku lwa 6 newankubadde nga tuyingidde mu Sabbiiti naye kino ekyokuyiga kya lunaku olw'omukaaga. Ekya tugenda kuwumbawumba n'ekyokuyiga eky'omusanvu mu wiiki yaffe ey'obuwanika era tujja kuba tugiggalawo ate era mutugenda okuwandiikira commitment card oba zetwandise pledge card ez'obweyamo bwaffe olw'okudda obujja mu bigambo bino eby'obuwanika. Omutwe kaakano ogw'ekiseera kino ogw'akawungeezi kano omutwe gwaffe omukulu gugamba nti obulabe omutwe gwaffe gugamba nti obulabe bw'okulagajjalira okuyita okw'obuwanika. Obulabe obw'okulagajjalira okw'okuyita kw'obuwanika gwe mutwe gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Bikulya wamu nange mu Samwiri ekisooka essula 16 onyo olusooka. Bw'obanga osomye mu Samwiri ekisooka essula 16 onyo olusooka agamba nti awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusaawa okunakuwaliza Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka owa Isirayiri. Jjuza ejjembe eryo ery'amafuta ogende. N'akutuma eri Yese Omubesukeeri kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Bassebo ne bannyabo abaagalwa, twogera ku kigambo ekikulu ekigamba nti olituusaawa, ku kyokuyiga ekikulu ekigamba nti obulabe obw'okulagajjalira okuyita okw'obuwanika. Buli mbeera yonna ey'obulamu bwaffe ekulembezebwa okuyita kwa Katonda. Leero kye tuli ne kye tufaanana ne kye tunaabeera kikulembezebwa okubanga Katonda yaba akuwanzeeko eddusu, Katonda yaba akutaddeko omukisa gwe. Tutunulira wano kaakano nga Katonda alagaana endagaano y'obulamu wakati w'okukkiriza kw'abakkiriza bonna abatuumiddwange ekkanisa yonna eyawamu Isirayiri, okufugibwa kwayo n'obukulembeze bwayo ku Sawulo. Bayibuli etegeeza nti Samwiri nga yeegayirira eri Katonda ku lwa Sawulo, ebyatuuka ku Sawulo mubimanyi mwenna. Olw'obudde sijja kuddamu kunnyonnyolera byatuuka ku Sawulo. Sawulo bwe yatuuka okukola ebyali eby'omuzizo mu maaso ga Katonda n'aggyibwako omwoyo wa Katonda. Sawulo n'afuuka ekizibu. Sawulo Mukama n'amutegeesa n'alangira n'agamba nti kaakano omukono gwa Katonda gumaze okuggyibwako. Nti awo Samwiri n'atanula okwegayirira Katonda ku lwa kabaka Sawulo asigale ng'awanirira Isirayiri.
naye Mukama amugamba nti awo Mukama n'agamba Samwiri nti olituusaawo okunakuwaliza Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri? Olituusaawa? Amakulu Katonda bw'akuteeka mu bwakabaka asobola obbukujjako. Kyabaga nti okusinziira ku kitundu kino ekiri mu Samwiri ekisooka 16 olulusooka, Katonda alabika ng'agenda aggalawo Sawulo okuba kabaka wa Isirayiri. Katonda waliwo watuuka ekiseera n'asobola okugenda ng'aggalawo egiyitibwa emikisa jjo, egiyitibwa obwakabaka bwakutaddeko, obuweereza bwakutaddeko, singa alaba okukontana wakati w'ebyo ebiruŋŋamizibwa olw'obulungi bw'erinnya lye nga si bw'otambudde. Sawulo yatambulanga ataali mukkiriza. Sawulo n'atambulanga ataalina bulamu bwa bukyufu. Mukama Katonda n'alangira n'agamba nti okusinziira ku Samwiri ekisooka essuula ya 16 olunya olusooka, Katonda alabika ng'agenda aggalawo Sawulo okubeera kabaka wa Isirayiri. Katonda yatuuka ku ssa we yagambira nti ekimala kimala. Bw'oba olina w'onootinga eyo gitwale nga point, kubanga wano mu by'okuyiga nagezezaako n'okukinootinga n'ekiteeka mu red nti ekimala kimala. Katonda agamba nti nze nkoze byonna bye nnyinza era bye mmanyi okusobola okukomyawo Sawulo mu kkubo ettuufu, naye Sawulo nga talina kyayinza kukyusa mu kukola ebyo eby'ensonga. Tomukungubagira, kubanga Katonda agamba nti oyo ekimala kimala. Nasiima Sawulo okumufukako amafuta okuba kabaka w'abantu bange nga abamanyiddwa nga eggwanga lya Katonda Isirayiri, n'okumulonda okuva mu basajja abaali basaanira abangi bwe batyo. Saalonda mu bo abo bonna abaali basaanira, naye nafuka amafuta ku Sawulo okumufuula kabaka wa Isirayiri n'okulembera abantu ba Katonda, era ne mufukiza okubeera ow'enjawulo. Namwagala Sawulo era namuteekako amafuta ag'okuba ng'awanirira Isirayiri. Sawulo asigadde nga mukakanyavu, wadde nga tewali musomo gwonna gw'atayinza kugabana okulabika ng'atambula nga kabaka omwesigwa. Tewali bubaka bwakulembezebwa kunnyonnyolerwa eri Sawulo bw'ataategeera. Tewali bitabo byonna biyinza kumukulembezebwa kutegeera ekyo kyetaagisa, naye tewali kudda bujja n'akatono eri Sawulo mu kukulembera abantu bange. Tewali kuyita kwatawulidde, kyova olaba nga yasalawo obutereevu okuba omujeemu. Kakati Katonda akulembezebwa okwogera ebigambo eby'obubalagavu ku Sawulo. Ategeezesa nti ono yakulembezebwa okubeera nga tewaliiwo kuluŋŋamya kwa Katonda kwatabikuliddwa mu kutegeezebwa nti naye ye n'asalawo obusazi okusigala nga mukakanyavu. Nabwe gutyo bwe guli nga tukyavudde ku kabaka Sawulo. Naffe bwe tufaanana ebiseera ebisinga abaagalwa, osobola okwetegereza nga tewali kulabula Katonda kw'ataleese gy'oli. Katonda atadde okulabula gye tuli mu bulamu obwo okusigala nga tubeera abeesigwa, naye ne tutakola nga bwe kigwana. Nti yasalawo mu butereevu okubanga mujeemu. Tomukungubagira wadde nga afaanana bw'atyo. Jjuza ejjembe kulembezebwa ggwe Samwiri ogende ewa Yese, nange naakutuma era kubanga mu batabani ba Yese maze okulondamu akulembezebwa okubeera nga anaakulembera abantu bano okubatuusa. Gende ewa Yese kubanga bana abalala sikyayinza kutunuulira lugendo newankubadde ebikulembezebwa Sawulo n'omulundi n'ogumu. Omukono gwa Katonda gusobola okuva ku muntu. Ekyo kinootinga era okitwale nga kikulu. Omukono gwa Mukama gusobola okuva ku muntu. Obutume Katonda bwakutaddeko asobola obukyusaamu n'abukuggyako. Bw'alaba ng'ebigendererwa byo nga bikulembezeddwa amalala, bw'alaba ng'ebigendererwa byange nga byakuggyawo ekitiibwa kya Bwakatonda, nga nze njaya n'okulabika, Katonda asobola okukulembezebwa okuggyako obutume, asobola okuggyako enjawulo ey'ebyo by'abakutaddeko. Kati nno Katonda kyava agamba nti Sawulo maze okumugaana. Omulundi guno gumu gwokka Sawulo maze okumuvaako. Era Sawulo n'asigala nga aggiddwako engeri yonna esiimisibwa ku mukono gwa Katonda olw'obukakanyavu bwe, nekimutwala ne mu kufa, okufa okubiri. Obuweereza oba obuwanika obw'okuyita kwa Katonda bwakulembezebwa okufukibwako okw'amafuta
eri oyo Katonda gwe yateekako omukono gwe eyali asinga okwagalibwa. Kaakano asuuliddwa nga ye Sawulo, asuuliddwa mu kasasiro. Sawulo yakulembezebwa okusoosoozibwa mu kika kyonna ekya Isirayiri, naye kaakano omukono gwa Mukama gulangirizibwa okubanga gujjiddwa ku ye, kubanga yakoze obubi, akulembezeddwa obuwanika bwe obubi, akulembezeddwa okusuula ebyo ebitaweesa Katonda kitiibwa, n'abikulembezebwa okubanga kaakano byayimiriddemu. Katonda yagezaako okumununula, naye Sawulo n'afuuka ow'amagezi ennyo mu maaso ga Katonda. Nabbi Samwiri yagezaako okumwegayirira, naye ng'embeera ye ng'esusse. Toyinza na kukifumiitiriza nti Sawulo yakola ebyaddate mu maaso ga Katonda ebyamufuula okubeera nga ataalabika nga mukkiriza n'omulundi n'ogumu. Ekyo nno oluusi kirabika mu bulamu bwaffe ng'abakkiriza n'ensangi zino. N'olabanga omwana gwe wazaala wamuzaalira mu kukkiriza, n'azanyira na ku kituuti, n'ayimbako ne mukwaya ez'omukanisa ez'abaana abato, naye ng'omwana asazeewo okusuula ebya Katonda ng'ali mu kunywa njaga. Omwana n'anywa enjaga, omwana n'akyuka n'adda mu nzikiriza zonna, n'ayingira ne mu busamize. Akati Sawulo bwe bulamu bwakulembezeddwamu. Mukama n'agamba nti ekimala kimala. Sawulo omukono gwa Katonda ne gumuggyibwako. Era omukono gwa Katonda gwaggibwa ku Sawulo, wulira ebyaddira. Katonda bwe yagamba Samwiri okujjuza ejjembe ery'amafuta, yali ategeeza nti yali ateekateeka okufuka amafuta ku Sawulo omulundi ogwokubiri okulaba ng'ayinza okumuddiramu. Nedda, yali takulembezebwa kumufukako mafuta, nedda, naye yali yagafuka dda ku oyo gw'alonze kaakano okubanga adda mu bigere bya Sawulo. Amakulu, Katonda asobola okuggyawo omuntu yenna mu bukulembeze, asobola okuggyawo omuntu yenna gw'alabikanga gw'asitudde mu ttutumu ly'obugagga, omukisa ogwo n'agugabira omulala. Singa kikulembezebwa okubanga obulamu bwo si bwa bwesigwa mu kukola ebyo Katonda byayagala, Katonda omukisa asobola okugufulula ne gukuvaako bwepwe n'agugabira omuntu omulala. Ne bwe babuweereza, Katonda asobola okuggyako omukisa n'agugabira omulala. Kitegeeza nti mu kukyukakyuka kw'obuweereza nti kakati leero obadde mu kitongole kino ne bakikugyako ne bakiwa omulala nti olwo omaze kukola bikyamu mu maaso ga Mukama. Nedda, naye twogera ku kigambo ekigamba Katonda asobola okuwa ekitone eky'okumuweereza. Bw'otakikozesa bulungi asobola okikuggyako n'akiwa omulala. Toleetanga malala Mukama aba yakuwa ekitone ky'okuyimba. Yimba n'omutima gwo gwonna kubanga ekitone ekyo Katonda yakikuwa kumuweereza. Bw'otakikozesa bulungi asobola okikuggyako n'akigabira omulala. Kale aba akuwadde omukisa gw'okubuulira, buulira nga tobuulirira mu malala, kubanga Katonda asobola okuggyako omukisa ogwo. Kati omukisa ogwo alina empenda zonna z'asobola okuggyako. Osookera enkya n'ofuna obuzibu obukulemesesa okubanga tokyaswayadde okuyimirira okwogera ekigambo n'ekimu. Nga naye Katonda amaze okugamba nti kakkana, amalala go gasooke gakakkanyizibwe, kubanga okuweerezaako okwandibadde okw'amazima kaakano kukulembezeddwa abalala. Katonda asobola okukulembezebwa okuggyako ebyo by'olabika ng'ebyobugagga ebikuyinusa, kubanga alaba nga bikujja ku Katonda, bikujja ku linnya lye. Oluusi ekyakikola ate olw'okukuteekateeka asobole okuwundawunda akufuula okubeera omuntu omulala, akomawo mu lugendo lw'okutegeera Katonda. Ekyo Katonda ajja kulembeza bulijjo, buli mulembe, buli mulembe. Bulya bwagamba nti bw'otandika okuteebereza, okukyamya, obukyamu kukakasa nti ojja kuwuniikiriza eri Isirayiri ey'ekiseera ekyo. Kyava agamba nti bw'otandika okubanga otandise okutambula mu bukyamu, otandika okuwuukiriza Isirayiri okugijja ku mugendo gwa Katonda. Waliwo abamu ku ffe abatuuse okukkiriza mu bukyamu nti wadde ng'obuwanika bwaffe tubukwata mu ngeri yonna gye tuba twagadde, Katonda kasita asigala nga atutaddeko okwagala kwe. Katonda agwanira atya okulabika mu nsonga z'obuweereza bwaffe oba mu bulamu bwaffe. Nsonyiwa kye kigambo ekikulembezebwa bulijjo ku lulimi lwaffe. Ekyo kiyinza okuba nga si kituufu oba kiyinza okuba nga kituufu okulagajjalira ebigambo by'obuwanika bwaffe nga twesigame ku kigambo ekigamba nti tulina Katonda omusonyi.
Katonda asobola okutufukako amafuta olw'okumuweereza naye ne tulaggajalira omuwendo ogwo gw'aba tutaddeko. Ekyo nno kitutwala mu kukakasiza ddala nti Katonda asobola okutuggyako omukono gwe n'alangirira nti ekimala n'addira amafuta ag'omuwendo agwo ogw'okumuweereza n'agafuka ku muntu omulala. Ekyo kikulembeza bwe yakikola ku musajja amanyiddwa nga William Foy. Musajja ono William Foy ayogerwako nti njagala okusoma ebigambo ebimwogerwako. Mukama Katonda yakulembezebwa atya okumuggyako omukono gwe bwe yali amaze okumulonda nga agenda okukola ebyamagerero ebyekisa mu kuweereza eri Katonda. William Foy yabeeranga mu Boston mu Mass mu 1842. Yali muyivu bulungi nnyo omusajja ono William Foy. Yali mwogezi amanyiddwa ennyo era ng'ayogera bulungi nnyo. Genda onoonyereze ku byafaayo bye. William Foy yali wa kkanisa eya Baptist naye yali yeetegekera okukuba ebirayiro ebitukuvu okubeera omuweereza w'obulabirizi obwo. Yali mwogezi mulungi nnyo William Foy ow'olulimi lwonna. Yalina ekikula ekyasikirizanga abaawulirizanga mu ngeri ey'amaanyi ey'obubaka bwe nga bw'ayigiriza nga okuyigiriza kwe nga kw'amaanyi. Atayinzanga kuwuliriza bubaka bwa William Foy nga yatayinziza kutegeera wa wagenda kwogerera. Era William Foy yalina obubaka obw'enjawulo obwakulembezebwanga okwogerwanga ne bukwata omubabiro ku mitima gy'abantu bonna. Ebyafaayo binnyonnyola ku musajja ono William Foy nti yalina engeri ey'okubuulira ekwata ebirowoozo by'abantu ebyabaleeteranga obulamu obw'okuzibwa obujja n'okusigala nga bayaayaanira Katonda kubanga meseji za William Foy zaateekateekanga abantu bonna okusigala nga baziyaayaanira. William Foy buli we yakubanga olukuŋŋaana nga abantu bakuŋŋaana 10,000 okuva ebule n'ebweya okujja okuwuliriza omusajja ono William Foy. William Foy yakulembezebwa olukuŋŋaana olwali olw'enjawulo ennyo ng'ennaku z'omwezi 18 January yakulembezebwa olukuŋŋaana mu mwaka ogwa 1842. Olukuŋŋaana olwaleka nga ebitundu byonna nga byogera ku William Foy. Omusajja ono yali mulungi kubanga ekyokuyiga kitunnyonnyola nti yali Katonda amutaddeko okwogera ekigambo kya Katonda nga bw'ayogera ng'aleka abantu bonna nga bawuniikiridde. Wulira ekyaddirira mu mwaka ogwa 1842 Mukama nga wayiseewo ekiseera yawa obubaka obw'enjawulo obw'enkizo eri William Foy agende abutegeezese eri abantu. Okwolesebwa okuno kwabikulibwa mu kiseera ekyanga 18 January. Okwolesebwa okw'obubaka buno obw'omulundi guno Katonda yabuwa Foy asobole okubutwala eri abantu. Era kinnyonnyola nti buli bubaka bwonna William Foy bwe yakulembezebwanga okutwala eri abantu bwakulembezebwanga okulungamya kwa Katonda. Biki Katonda by'ayagala ayogere eri abantu. Nti ku mulundi guno ogwasooka William Foy bwe yatuuka okuyimirira okunnyonnyolera eri obubaka obw'okudda kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri, Mukama Katonda yali amaze okumuwa, William Foy n'atakola bw'atyo. Okudda kwa Yesu Kristo Mukama waffe nga kusembedde nnyo era nga obubaka obwo bwali bunnyonnyolebwa eri abantu basobole okudda obujja okuleka amakubo gaabwe amabi okutambula nga Katonda bwe yali yeetaaga. Kinakuwaza nti William Foy bwe yakulembezebwa okuyimirira yayogera obubaka obwakulembezebwa okuwuliriza okunnyonnyolera eri abantu ku mulundi guno okubaleetera eri okudda obujja eryo obugagga. Kasooka enkiddemu, William Foy teyalina kubuusabuusa ku birowoozo bino Mukama bye yali amaze okumuwa. Naye ku mulundi guno William Foy bwe yakulembezebwa okunnyonnyolera n'annyonnyolera ye ebikwata ku ebyo byali alowooza, gamba ng'obugagga, gamba ng'okunnyonnyolera amawulire ag'obwakabaka obwa Katonda nga byali akirowoozezza. Naye ku mulundi guno yalemererwa okunnyonnyolera obubaka obwo bwali butumiddwa Katonda bwe yali amuwadde ng'okwolesebwa mu bigambo byennyini Katonda bye yali amutumye. Mukama n'amwongera chance ey'okumuviirayo mu kumwolesa ekirooto eky'enkizo, n'amuviirayo nate omulundi ogwokubiri n'amutegeeza nti William Foy, nkutegeeza kaakano obubaka bwe nkutumye ne kaakano bw'oba obikkulira eri abantu
kigamba nti William Foy mu kuyita kuno okwenjawulo yagezaako ekisoboka olukuŋŋaana lwategekebwa naye mu bisenge ebinene ebyokunnyonnyolera obubaka buno William Foy yakulembeza amalala ag'okwennyonnyolako n'okwetegerezesa eri abantu nti oluvannyuma lw'okubuulirwa kwe yabuulira kwonna kwe tuyinza okutwalanga okw'obuwanguzi oba obw'amaanyi William Foy ye yasooka mu maaso ga Katonda so si Katonda kubikkulibwa kitegeeza nti William Foy yakulembeza obubaka buno ye ng'abukulembeza mu malala ge yalowoozaako yatuuka n'okulowoozesa abakkiriza nti byonna bye yannyonnyolako byali bikwata ku ye era William Foy yatuuka n'okulowoozesa abantu nti byonna bye yannyonnyolako byali nga bitwala obulamu bw'okusutulibwa okubeera obw'omuwendo guno nga kwali kusuulibwa kunene nnyo okwa William Foy kwalimu byonna Mukama byali amutumye ng'obubaka naye byonna teyabikozesa ng'obubaka bwe bwali yafundikira obubaka bwe ng'agamba nti byonna nga bimaze okutegeezebwa n'okunnyonnyolebwa basigalenga nga bategeera nti okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo weekuli naye bategeere ye okubeera nga omubaka ow'enkizo atumiddwa eri Katonda. William Foy n'ajjula amalala yeegomba okubuulira mubaka kaakano obw'omulundi ogwokusatu naye agenda okukeera enkeera lumu okunnyonnyolera obubaka ng'omukono gwa Mukama gumaze okumuggyibwako era nga Mukama Katonda amaze okusitula obubaka obw'enjawulo bwe yali alina okutuma William Foy kaakano n'abukyusa n'abutuma Hussein Force mu 1844 obubaka obwadde obwa William amaze okubumuggyako kaakano abuwadde Hussein Force kaakano William agenda okukyuka bw'ati asituke okubanga asitulibwa okuleeta obubaka obw'enkizo Katonda bw'amutumye Mukama nga takyayinza kubumutuma ng'amaze okubumuggyako obubaka obwo Mukama n'abukyusa n'abuddiza Hussein. William Foy agenda okuwulira nga waliwo omusajja asituse mu tutumu ng'embuulira ye ng'erabika ng'ekize ku eyo gy'ayinza okulowoozaako. Omusajja ono Hussein kaakano atandika okubuna ebitundu byonna ng'obubaka bwe ng'ate busitula emmeeme z'abantu mu kudda obujja okukira ku obwo William Foy bwe yagezaako okwogera olwo n'alyoka akitegeera nti omukono gwa Mukama gumuggiddwako era n'atandika okulaba ng'ettutumu ery'obubaka obw'enjawulo obwatumibwa eri ye nga bumaze okuba nga tebukyakola makulu. William Foy bwe yayimiranga okwogera ng'obubaka bwe tebukyakola makulu obubaka bwa Hussein Force nga kaakano bwe butandise okuzza obujja eri ekkanisa ya Katonda. Ekyewuunyisa kye kino ti ku mulundi guno kaakano ogwaddirira Hussein yatandika okubuulira obubaka obw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo nga obubaka obw'okudda obujja yaleeteranga abantu okudda obujja mu bigambo eby'obuwanika bwabwe babeere bawanika beesigwa eri emibiri gyabwe babeere bawanika beesigwa eri eby'obugagga bwabwe babeere bawanika beesigwa eri ekigambo kya Katonda. Kaakano oluvannyuma lwa Hussein ng'amaze okugenda nga kaakano abuulira jjukira William Foy Mukama amuggyeko obubaka obwo abuwadde Hussein Force naye ekyakabi kyokwiga kigamba nti ekyakabi omusajja ono Hussein Force naye n'atanula okusuutibwa eri abantu ekyamuleetera amalala ag'okubanga takyayinza kugenda mu lukuŋŋaana n'abikkula kigambo kya Katonda nga bwe kimala wabula okwesoosowaza n'okwesitula yekka n'okulabika nga kaakano yasuutibwa n'obubaka bwenna bwe yaweerezanga yabufuulanga okubeera nga ekigambo ekigamba mbategeeza mmwe era mbagamba nti bwe mutaakolenga bwe muti amakulu agategeeza nti mu kifo ky'okukulembeza Katonda Hussein kaakano naye neyeekulembeza. Kyava nnyonnyola ebigambo bino nti nabwe gutyo ku mulundi guno Mukama n'amutuma obubaka yagamba nti kaakano kanjogere okwolesebwa kwange naye nga woowe obudde bumaze okumuyitako Hussein Mukama naye n'amulangirizibwako okumuggyako omukono ogw'obubaka bwe bwe yali amaze okumutuma era n'abumuggyako. Mukama n'alyoka alonda omukyala eyali teyasoma eyali talowoozebwanga nako newankubadde nga n'okuwandiika nga takumanyi. Omukyala ono yali akulembezeddwa okuba nga tasobola na kusoma kintu kyonna mu lulimi oluyinza okutegeerwa kubanga bambi yali nga teyasoma. Omukyala amanyiddwa nga Ellen G. White. Omukyala ono ayogerwako mu bigambo bino kaakano ng'obubaka bumaze okutumibwa eri Hussein naye n'akulembezebwa okuleeta amalala mu bigambo bino
Mukama yakulembezebwa okulonda omukyala Ellen Cloud Hammond amanyiddwa abangi gwe bayita Ellen G. White nga amufukako amafuta ag'okwolesebwa okw'obubaka bwonna bwe yali yasooka okulembezebwa ku William Ford n'aleeta obubaka obwo n'abuleetera mu malala. Mukama n'amuggyako omukono gwe. Mukama n'afuka amafuta ag'obubaka bwe obw'okwolesebwa eri ekkanisa ye ku Hoseni naye n'akulembezebwa mu 1844 amalala. Mukama n'amuggyako omukono gwe. Mukama n'ateeka amafuta ag'omuwendo n'alonda Ellen G. White n'amufukako amafuta ag'okuwandiika ebigambo byonna eby'okwolesebwa okw'obulungi bwa Katonda ku ebyo ebinaabaawo n'ebyo ebyali bigenda okuddirira ku kkanisa ya Katonda. Ne leero kyabagamba nti ne leero kyova olaba nga obubaka obw'enjawulo obwakulembezebwa omukyala Ellen G. White eyali teyasomanga bwa muwendo kubanga Katonda yamufukako amafuta. Katonda yamulonda okumutuma obubaka obw'enjawulo olw'okulongoosa ekkanisa ye. Omukazi eyali teyasoma, omukazi eyali temanyi kuwandiika, eyayogeranga obwogezi ne bamuwandiikira bubaka ne kaakano otunulira nga bwogerwako mu bitundu bingi ne mu byogerwako eby'ekiseera kino ng'obubaka obw'enkizo mu kuzza obujja. Lwaki kino kyabaawo? Kyabayongera okunyonyola. Lwaki kino kyabaawo? Kubanga Katonda yakulembezebwa okulaba ng'abo baataddeko obubaka obw'enkizo nga si beeteefuteefu kumuweereza n'obulamu bwabwe, nga si beeteefuteefu kumuweereza nga bwe kigwanira era bwe kyali kisiimibwa. Ekitegeeza leero twandibadde twogera ku William Ford kubanga obubaka obwa Ellen G. White ebitabo ebisoba mu 10 byawandiikibwa omukyalo ono. Mutwalire ebitabo bya Desire of Ages, mutwalire ebitabo bya Great Controversy, mutwalire ebitabo bya Ministry of Healings, mutwalire ebitabo eby'enjawulo. Ebitabo ebyo byonna eby'omuwendo senga ogenda ku bitabo ebya Ellen G. White ebyo byonna bubaka Katonda bwe yali aluŋŋamizza William Ford abeere n'omuwendo gw'obubaka obw'enjawulo Katonda bw'amutumye. Naye labayo ne kaakano tokyayinza kumwogerako kubanga tewali kitabo kiyinza kumunnyonnyolwako eky'enkizo okutuusa nga bw'oyinza okutula ebitabo ebya Ellen G. White. Kiki ekyatuukawo? Kubanga yakola amalala, omukono gwa Mukama ne gumuggyibwako nga bwe gwaggyibwa ku Sawulo. Obubaka bwe bwaggyibwa ku William Ford kaakano ne buweebwa Hoseni. Hoseni ono kakati ate naye bwakulembezebwa amalala naye obubaka bumuggyibwako mu ngeri y'emu ne buzzibwa ku mukyala Ellen G. White. N'olwensonga leero yayogerwako nga eyatumibwa obubaka obw'enkizo obw'okulongoosa ekkanisa ya Katonda. Akomawo n'ategeeza nti bwe tukomawo leero Katonda naffe atulonda n'atuwa okumuweereza okw'enjawulo. Leero ne bulijjo osobola okusigala ng'oyimirira ng'omwesigwa mu ebyo Katonda by'akutumye. Katonda bw'akuwadde obugagga obukozesezza nga bwe bugwana. Katonda bw'akuwadde okuyimba okozesezza nga bwe kigwana. Katonda bw'akuwadde okubuulirako kukozeseddwa nga bwe kigwana. Katonda buli kimu ky'aba aleese mu maaso go aba akikuwadde mu mutendera ogw'okumuweereza. Tinaye bw'otakola ekyo ategeezesa wano, tinaye bw'otakola ekyo omukono gwa Mukama gukuggyibwako omukisa ogwo n'agugabira omulala. Mu mutendera omukulu ogugamba nti ekimala kimala. Buli lw'olagajjalira obukulu obw'obuwanika n'otabeera muwanika mwesigwa eri eby'obugagga eby'amagezi n'okutegeera Katonda g'akuwadde, Katonda alina obuyinza n'obusobozi okubikuggyako. Kano asobola okukendeeza ku maanyi go kubanga alaba togakozesezza bulungi. Kano asobola okukendeeza ku kitiibwa kyo kubanga alaba tokikozesezza bulungi. Kano asobola okukendeeza ku ttutumu lyo kubanga alaba tolikozesezza bulungi. Kano asobola okukendeeza ku bugagga bwo kubanga alaba tobukozesezza bulungi. Kano asobola okukozesa ku muwendo gw'aba akufuseeko. Gamba n'ekitone ky'aba akuwadde asobola okukikendeeza senga alaba nga tokikozesezza bulungi. Kyabawumbawumba ng'agamba nti okuyita kwa Katonda kugamba tutudde eri amateeka n'obujulirwa. Kale obanga tetwogera ng'ekigambo kya Katonda mazima mazima. Kale obanga tetwogera ng'ekigambo kya Katonda bwe kigwana. N'olwensonga amafuta ag'oluvannyuma, enkuba ey'oluvannyuma teritutonnyerwa. Era kyava tuyita okuyita okw'ekiseera kino mu bigambo bino eby'okudda obujja mu bigambo eby'obuwanika. Tusobole okwetereeza ffekka na ffekka mu makubo gaffe ag'ebyobuwanika nga tudde eri amateeka n'obujulirwa. Kale obanga tetukole bwe tutyo mazima ekigambo kya Katonda kiyinza okutukulembezebwa okuba nga kikyogerwa naye nga
kitujjibwako okufaanana nga William Foy, okufaanana nga Ozen Foss, okulembezebwa obubaka obw'enjawulo okuddizibwa eri abalala nga buva ku bulamu bwaffe. Buli Katonda wakuggyako omukono gwe, mukwano gwange omwagalwa, ofuuka ekifulukwa, otandika okuba nga byonna by'oli nga tebikyayamba. Tulabyeko abasajja bangi n'abakazi abakulembezebwa okubeera nga bandibadde bakulembezebwa okubeera nga abasajja b'amaanyi, naye omukono gwa Katonda ne kubaggyibwako. Katonda akutaddewo leero, kyava agamba nti Katonda akutaddewo leero okubeera ekyokulabirako. Ekyennaku bw'otaayimirire mu ebyo Katonda by'ayagala otambuliremu, Katonda alina obuyinza okukyusa mu pulaani ze. Ekkanisa ya Seventh Day Adventist Church balina okukimanya nti bwe tutadda bujja eri Katonda nga tweyama okufaanana nga tutambula mu makubo ag'obulungi bwa Katonda, omukono gwa Katonda gujja kutuggyibwako. Katonda atuyita leero mu bulamu obwassa kinnakimu, naddala eri ggwe nange okulabika nga tusitulibwa mu kukola ebituufu era eby'ensonga mu maaso ga Katonda. Katonda ayita ekkanisa ye leero eya Seventh Day Adventist Church okulabika nga efukibwako Omwoyo Omutukuvu ow'enkuba ey'oluvannyuma eyitibwa ey'eddumbi, okulaba nga tukyuka okuleka amakubo gaffe agatali ga bulongoofu, okulabika nga tukyusibwa mu kkanisa ya Katonda, okubanga ekkanisa ebeera n'obwesigwa obw'obulamu obw'okwesigama ku Katonda. Kyokka tulemenga okubuulira obubuulizi eri abalala, naye nga ku nkoma tetuyinza kulokolebwa n'omulundi n'ogumu. Buli kimu ekyetuwaana okutambuliramu, gamba ng'okukuuma Sabbiiti ey'amazima tugikuume nga ntukuvu, gamba ng'okugoberera okufuna obufumbo obutukuvu twetereze nga bulijjo mu kuzimba ekifaananyi eky'obufumbo obutukuvu. Katonda ayita ekkanisa ye leero mu kubeera abeesigwa mu kuzza ekitundu eky'ekkumi n'ekirabo ng'akabonero ak'obutukuvu mu maaso ga Katonda. Katonda atuyita leero mu kuzzibwa obujja ng'ekkanisa ya Katonda entukuvu mu kusemberanga ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo nga tuli beesigwa mu kusembera kwaffe. Bw'obanga osembera ku mmeeza ya Mukama waffe, sembera n'omutima ogumenyese. Katonda atuyita leero okusigala okukuuma obulamu bwaffe mu bulamu bwaffe ng'emibiri gya Katonda, nga yeekaalu ya Katonda mu buwanika obwesigwa. Obuwanika obwesigwa obutiitulwamu leero kwe kukuuma ebitukuvu bya Katonda nga twandika ku mibiri gyaffe leero, obanga tulya obanga tunywa nga tukola ebyo eby'ensonga era ebiweesa Katonda ekitiibwa. Kyava agamba nti ab'ekkanisa eya Seventh Day Adventist be balina obubaka obwannamaddala Mukama waffe Yesu bw'abawa, Katonda bw'abataddeko okukyusa ensi, okukyusa ekkanisa, okukyusa ebika n'okukyusa ekika n'eggwanga n'olulimi. Kyaba ayogera ebigambo bino n'agamba mu Matayo essula 28 olunyolo 18, kale mugende nti labayo timperedde obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende eri amawanga gonna okubuulira eri bonna nga mwabatiza okuyingira mu nnyanja ya Katonda Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Ako kabonero ak'okukyusa ensi mu bubaka obw'okuzza ensi okugiwa obubaka obw'enjawulo okudda eri Katonda. Kyaba agamba nti katuleme kwonoona biseera byaffe nga William Foy bwe yabyonoona, katuleme kwonoonanga biseera byaffe nga Ozen Foss bwe yabyonoona, katuleme okwonoona ebiseera byaffe eby'okukkiriza nga Sawulo bwe yabiragajjalira, naye tukomewo eri amateeka n'obujulirwa. Kyaba atuyita n'agamba nti Mukama atuyambe tubeere abeesigwa leero mu buwanika bwaffe byonna tubikulembezebwenga mu linnya erya Yesu Kristo, ku Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mukama atuwa omukisa abaagalwa mu kabonero ak'okudda obujja, era okuyita kwa Katonda kugamba nti okuyita kwa Katonda kugamba nti ayita obulamu obwassa kinnakimu nga tweyama eri Katonda, nga atuyita okudda obujja n'okulabika nga tutambula ng'abalonde ba Katonda abafukiddwako amafuta ag'okumuweereza n'okutambulira awamu naye. Mukama atuwa omukisa. Kyemba njagala nange okukola okuyita okw'enjawulo, kubanga agambye nti obulabe obuli mu kuyita, obulabe obuli mu kulagajjalira ebigambo bino eby'obuwanika. Kyemba njagala okuyita mukwadde wange maama ne taata ali mu kusinza kuno, njagala okukuyita muganda wange mukkiriza munnange, agamba nti Mukama nga bw'ampadde omukisa okuyita mu wiiki eno nga ŋŋenda njiga ebyokuyiga eby'obuwanika. Waliwo bingi bye ŋŋenze nzuula nga bintwala mu bulamu obutabadde mu bwesigwa eri Katonda. Njagala okukuyita eyo gy'osinzirira mu kusinza kuno, ogolole omukono gwo bw'oti gy'osinzirira eyo. Agamba nti Mukama tonzigyako omukono gwo, Mukama nsaba onnyambe ompenga Omwoyo Omutukuvu.
agamba nti nsaba Mukama onnyambe ompe amaanyi era njagala okusaba akaseera kano buli muntu yenna w'oli abasobola okuvaayo mu kadirisa oveeyo ogole omukono gwo weeyama eri Katonda ogambe nti neeyama nga ngamba nti Mukama mpa amaanyi ag'okutambula ng'omuwanika omwesigwa mpa amaanyi agasobola okunyinzisa okutambulira mu bulamu obw'okwetereza mu bigambo by'obuwanika bwange Mukama mpa amaanyi agasobola okukyusibwa bulijjo okukola eby'ensonga mu maaso go kambere muwanika mwesigwa eri omubiri gwange kambere muwanika mwesigwa eri ebitone byompadde kambere muwanika mwesigwa eri ebyobugagga byompadde kambere muwanika mwesigwa eri ennyumba yange kambere muwanika mwesigwa eri obulamu bwange okutuusa enkomerero tonzigyako omukono gwo Mukama nga bwe wagujja ku Sawulo tonzigyako omukono gwo nga bwe wagujja ku William Foy tonzigyako omukono gwo nga bwe wagujja ku Hosen Falls naye nsaba ayi Katonda ngolola omukono gwange ogwa ddyo nga nsaba tonzigyako mukono gwo naye ompa amaanyi agusigala nga neetereza mu bigambo bino eby'obuwanika agamba bw'ati golola omukono twewonga eri Mukama Katonda golola omukono gwo tuyingire mu kusaba okw'okwewonga eri Katonda ngenda kusaba kaakano nindirira ku mukono gwo gw'ogolodde gwamaze okugugolola Mukama akuwa omukisa katusabe ayi Mukama Katonda omwagalo era omulungi akabi akali mu bulabe obw'okulagajjalira ebigambo by'obuwanika Sabbiiti tugimanyi nga ntukuvu naye tugimenya ne tugenda mu bulamu obutali bwa bwesigwa bwa buwanika ebitundu by'ekkumi n'ebirabo tukimanyi nti bitukuvu naye tubiragajjalira ne tubirya ne tuyingira mu bulamu obutali bwa buwanika amateeka ag'obufumbo tugamanyi naye tugenda mu bulamu obw'okukulula oluusi ne tubeera n'obufumbo bw'omusajja n'omukazi abatali bagatte mu byobuwanika Mukama nga bw'otuyita okwetereza yamba omusajja n'omukazi ali ku kusinza kuno nga tagattibwanga awulire okulumwa n'okuyaayaanira akole eby'ensonga bagattibwe mu maaso ga Katonda tunuulizibwa okuzibwa obujja eri abavubuka abali mu kusinza kuno obanga lwabadde ayonoonesa omubiri gwe nga talina bulamu bwa bwesigwa agukulembezebwa okulabika mu kifaananyi wano ng'omukkiriza naye nga byagenda mu bizibu abamu bakulembezebwa okuba nga obulamu bwabwe busuuliddwa wala nga balya n'ebisiyaga bakulembezeddwa mu mize mibi egy'abavubuka ab'enjawulo nga masturbation n'ebirala abalala bangi bakulembezeddwa ayi Katonda emize mibi egy'okunywa enjaga n'okunywa kuba n'okulabika nga bayonoonesa abalala bakulembezeddwa ayi Katonda emirimu gyabwe gye bakola nga mirimu si gya bwesigwa mu maaso go Mukama totuggyako omukono gwo naye tusaba akabi ak'okulagajjalira okudda obujja mu bigambo by'obuwanika kaleme okututuukako naye otulongoose abamu tulagajjadde nnyo mu bitone by'otuwadde Mukama tubikozeseza mu malala bwe tuyimba tuyimbira mu malala bwe tubuulira tubuulira mu malala bwe tuweereza tuweerereza mu malala Mukama tusaasire okkakkanya amalala gaffe agayinza okulabika mu bulamu bwaffe otuwenga okukola ebyo eby'ensonga mu maaso go kyemba nnyimusa ekibiina kino kyonna tunuulira abadde n'abazaana bo buli muntu waasinziridde okugolola omukono gwe nsabira omukono gwa buli muddu n'omuzaana agugolodde mu kusinza kuno ng'asaba amaanyi ag'okudda obujja n'okweteeza mu bigambo by'obuwanika Mukama otuwulire era otuddiremu era otusaasire bwe tulonze mu mikono gy'omu kusinza kuno otuwe Sabbiiti eno okutubeerera omukisa tubeere n'obutukuvu obwa Sabbiiti eno tugabane ekiwummulo ekirungi ekya Sabbiiti eno tugabane emikisa gye wasuubiza mu Sabbiiti eno nga bwe tuzze tuyiga okuyita mu wiiki yonna tweyamye kaakano batugolola emikono gyaffe ayi Katonda tuwa amaanyi buli muntu amaanyi gonna ng'ogagaba ku kkanisa eno yonna eya Ugama Mukama kulembezebwa okusooka okugagabira buli muntu sekinnakimu buli muntu akwate omuliro ogw'okudda obujja ng'amaanyi ge wagamula ku kkanisa y'omu Yerusaalemi omwoyo ye yakka ku kkanisa ya Yerusaalemi ye mwoyo omu yabakka ku kkanisa eno ya Ugama ye mwoyo omu yabakka ku kkanisa yonna mu kkanisa yonna okwetooloola ensi yonna kuviira ddala ku General Conference okutuuka ku masinzizo ku conference ez'enjawulo ku fields ez'enjawulo ku districts ez'enjawulo ku masinzizo ag'enjawulo ne kkanisa yaffe eno ya Ugama nga mwegitwalidde tuzze bujja ayi Katonda mu bigambo bino eby'obuwanika tuwa amaanyi totuggyako omukono gwo ekimala kimala naye ekigambo ekyo kyayogerwa eri ku Sawulo nga gibwako omukono gwo ekimala kimala ng'ekigambo ekyo kyogerwa ku William Foy ekimala kimala ng'ekigambo ekyo kyogerwa ku Hosen Falls ayi Katonda naffe tusaba otuwa amaanyi ekigambo ekyo kirema okutuukirizibwa gye tuli tekimala kimala naye tusigale nga tulina omuwendo okukuweereza mu bwesigwa n'amazima tubeere n'okubeera okulungi tulonze emikolo gy'omu Sabbiiti eno atuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe amiina amiina.